Kadaama TV leero tulina emboozi ya njawulo ku mboozi zonna nga tulina ekintu kye tuzze tubagamba ekyaba boosi bano okubeera nga beegatta ne bakadaama. Abamu mugamba kibeera kyeyagalire, abamu ne mugamba babeera babakutte bukwasi. Ekituufu nze naawe tetukimanyi, wabula abeera akirimu tugamba nti yennyini asobola okumanya mu mutima gwe ddala kyali kitya, ddala yali akyeyagalidde, yali takyeyagalidde. Olwaleero ŋŋenda bbawa Kadaama ono amannya, yampadde amannya ge naye sigenda kugoogera, era voice note nja kugitandikira awo mu makkati, naye nga ekizibu ekiriwo nti boosi we abadde amusooberera lwa nsonga madamu we tatera kubeerawo. Ne kibeera nti yamulimbye n'amugamba nti yamufunyisiza olubuto. Bwe yamugambye nti yamufunyisiza olubuto, boosi we n'akwata ssente azimuwe asobole okuva mu nnyumba. Naye ssente ezo n'akola ki? N'azikwata. Era we twogerera kaakati nga ayina ssente boosi ze yamuwadde, ssente ziwerera ddala, nga boosi ayagala aveewo asobole okubeera nga akomawo e Uganda oba agenda owantu walala. Ekizibu ky'alina omukyalo ono oba omuwala ono kye kintu nti boosi we gw'atwala nga boosi we ye mukazi, ate nga taliiwo kaakati, ate era nga boosi oyo y'agamba talina gy'agala, ayina kusigala awo, wabula tannamanya nti nno ono bayina enkolagana gye bakola, enkolagana ne bbaawe. Ayagala ku magezi, ayagala kumanya, oba ayagala tumuwe ku magezi akoze atya. Ngenda mukuteerako amanya katugeesigalize, muwulirize voice note y'eno. Nga nakamalayo omwaka gumu n'omwezi gumu. Nina we nasookera nimalawo emyezi 6 embeera n'ennemerera, ofiisi ne nzigyawo ne nziza mu nnyumba endala. Naye obuzibu obwanzigya gye nnali era bwe buzibu bwe nasanga eno. Obuzibu obwanzigya gye nnali bw'abaana ba boosi kwagala kunnyigiriranga. Kati ate eno gye ndi omusajja munnange yannyingirira. Kati lumu ekiro ndowooza wayiseewo wiiki nga 2 nali neebase, madamu wange omanyi atambula nnyo zi safaari. Kati nali neebase, munnange boosi wange n'ansooberera ako kakkana nali sikyasobola kwerwanako, nga sikyasobola mulwanyisa. Kati kuntulugunya gye yantulugunyaamu nawulira nnyo obusungu, ne ŋŋamba omusajja ono ammanyidde nnyo. Ne mugamba ssebo nze wanfunyisizza olubuto. N'aŋŋamba kituufu? Ne mugamba ye. N'aŋŋamba kati gira omukuwe ssente otambule okole ki, ogende. Ssente zo yazinsasudde, naye obuzibu bwa madamu wange agaanye okunta. Ate sirina nsonga nnambulukufu nti yiino gye nsobola mugamba nti oba yiino. Simanyi kyakkola, naye ng'ekituufu njagadde okudda ewaka, naye simanyi kyakkola. Ko sikyasobola kubeera wamu na musajja ono. Ajja kuba anfunisa olubuto ebya ddala. Kyentidde n'embeera yennyini madamu wange gy'ampisaamu nayo si nnungi. Kale wakimanyira nti oba twaliko wamu ne bbaawe simanyi kinaddirira. Ssebo nkole ntya? Ate nze sirina laputopu, simanyi, mbadde ngezaako okuregisteringa naye kirabika byetaaga laputopu. Simanyi kyakkola ssebo.